Muli bw'oba owulira ng'oyagala kugwa ddalo tujja ddigwa ekyo nkubuulidde. Bino biralamu tujja ddigwa my brother. Sigirumbangako muntu sijongerangako muntu. Muganda wange wandibadde ondekamu. Nkubuulidde. Tekera emirembe gyange. Junior. Ebyange si bya media. Stay warned my brother. Ate ebyange si bya intention to sue. So negendeeza mukulu oli ku registered company konunira amannyo mister. Doni Kulisi asasudde eddwaliro lya Chicken n'obujjanjabi. Era Chicken tebamubanja wadde 10 lwa Doni Kulisi. Era Doni Kulisi angambye nti Junior ye Chicken musasulidde obujjanjabi. Era Doni Kulisi angambye nti Chicken bagenda namuwa enkalu. Bagenda muwa ne sente enkalu. So has taken care of. Nze obuzibu bwange bubadde wantu awo okyaza otya omuntu ne bamukuba ewuwo. Ekyo kyokka bwe bubadde my problem. Nti tosobola kyaza muntu wuwo ne bamukubira ewakaawo. It's very bad. Ne Doni Kulisi angambye nti yawa ne Chicken abakuumi. Era byonna byagenda okubaawo ng'ate Doni Kulisi ali mu kiyungu. Walopye Bina Baby balooya be bakuzeemu nga bwe nagambye. Nambwa ayo ine excitement. Okyayagala amawulire naye bagenda gakuwa. Ate nambwa ayo Bina Baby ajja kusiba. Wagenze n'owandiika ekyo ekibaluwa. Mbogenda suwinga Bina Baby nambwa ayo nagamba. Tosobola kuwangula musango gwa defamation. Ekisooka nambwa ayo ebbaluwa gye wawandika yali ya kisiru. Oba looya wamulonda ku street simanyi. Eyo intention to sue nambwa ayo gye wawandika yali ya kisiru. Wakola ensobi wateekayo ennamba ye. Ennamba z'abantu ziri private. Ennamba z'abantu ziri private. Wateeka ennamba ya Bina Baby ku intention to sue ogwo musango gumu. Ogwokubiri looyawo yawandiika ebintu mu Luzungu ate nga Bina Baby yabyogera mu Luganda. Bwe tuba tuwandiika ebbaluwa ya intention to sue omuntu byaba ayogedde waba yabyogera mu Luganda era babiteeka mu Luganda ne babivunula mu Luzungu. Gwe simanyi looya gye wamujja. Ekyokubiri tosobola kugamba nti Bina Baby yagamba ng'omwana siwa Sona Ben ng'ate mubadde mukola DNA badde public. Kati olwopa ki ku kintu ekibadde public nga gwe taata w'omwana naawe maama w'omwana mbadde mumukayanira. Kati ogenda otya mu kooti ate olwope ku kintu ekibadde very public buli omu kyalabirako ddala. Ekyokubiri Sona Ben ye yagamba Bina Baby Sona Ben taata w'omwana ti omwana tamwekakasa. Kati olwopa ki nambwa yo bajja kusiba kakazi gwe. You are defamed. Etteeka lya defamation ligamba you are defamed before well-thinking members of society. Nambwa ayo tosobola kuwangula musango gwa defamation karakita yo wajja assassinating adda already mbadde mbyakulwanira mwana nga bawo akulangira obwenzi toyina karakita. Nambwa ayo toyina mulimo gutegerekeka. Omuntu awangula omusango gwa defamation oyina kubanga oyina omulimo nga gutegerekeka. Ketugamba oli CEO wa company no proving anti bye bakwogerako byayonoona omulimo gwo. Toli mufumbo ntoba be banjogerako byatta obufumbo bwange. Nambwa ayolekera abo balooyo kuwaga. Va mu excitement bajja kusiba. Kati Bina Baby yakufunidde mwemandi advocate ojja guwulira. Nakugamba tukiddangamu. Muyina eyo excitement n'owandika intention to sue nga ne by'osuuwinga tobimanyi. Sooka omanyi by'osuuwinga. Wano omusango gwa defamation muzibu nnyo okuwangula. You must prove nti bakudefaming before mu bantu abategeera. Abamu ku mmwe temutegeera mwagwagwadde ddalo muli bayaye muli bafere muli bamalaaya ng'owangulani ng'oloopani. Mwe just because temulina balooya ng'oloopani luyali. Gwe nambwayo gwe guba omulundi ogusembye okubira mamange nga mugambe ebintu by'ekisiru. Fact waliwo yo teacher simanya we seta.
nja kukunamira musajja gwe temuddamu kukubira maama wange nga muteekamu yo nosensi wammwe muyogera ne Junior please don't mama wange has enough ayina ebizibu ebimumala nja kubavumya nze saakumanyira that should be the last time anybody is calling my mom over nonsense febe muliko twafiirwa dda wano buli family eyina ekijja don't pretend it mwabasoso okufiirwa wano you are like enkoko gye basazeeko omutwe running everywhere everybody has lost a loved one here we all know the pain of losing a person tukimanyi bulungi don't educate us don't educate anybody about death wano buli omu ayina ebijja ate wano buli omu yafiirwa dda so to pretending ati gwasose kipya nyonyonyonyo era ensi inobeera ku bunkeeke please don't bring that nonsense onosesi wamwe mutwala eri tetwagala kumanya tetwagala tufiiriddwa people have buried today people are dying people are burying don't pretend timwe abasoose calling everybody putting everybody you are looking for justice but don't create casualties onosesi wamwe mutwala eri twafiirwa everybody has lost people are dying okufa is part of life okufa kyakkeekwa kati saagala nyonyonyonyonyo mumaleko nyonya abantu ebirembe ebiki ololo fe tulumwa buli omu alumwa so don't pretend nabalabyeko muli awo muvuma shalumu buli avaayo the way you give your opinion is the way other people are giving their opinions nga nawe wowa opinion yo n'abalala balina okuwa opinion zaabwe ne buli avaayo nedda abo babaguze please don't blackmail people abo babaguze golooza lwaki byoyogera bye bituufu ebyabalala bifu you are not a parent you do not understand I have lost a parent too what don't I understand about death mwine bye bitu byemukola bannange gwe tokitegeera I lost my dad every day I cry buli lunaku nkaaba you don't teach me about pain young girl don't teach me about pain I know pain I've felt pain we have lost loved ones tatanga ali mutaka yebase you are teaching me about how painful it is don't lecture me that should be the last time anybody you want to manipulate everybody we have parents bali mutaka bebase in the mud and you pretend gwasose era kyanaku nnyo era ensi yo neja yimirira no way the world will not stop learn to live with the pain learn to obulumi tulaninga beerawo nabo wano buli omu ayina ebizibu people carrying weight of problems wano buli omu ayina omusalaba gwe yeetisse tolowooza nti ebizibu by'olina mu nsi bye binene nnyo era binene nnyo buli omu wano when people start opening up you even cry wano musiya buli omu tumuwa omukisa kiki ekikunyiga mu bulamu ojja kwewuunya abantu basitudde ebibamala abantu balina obulumi ku mitima buli omu ayina omusalaba gwe gwatasobola kutuulawo okunnyonnyola abantu nze abantu bandaba outside mbeera happy nzire wange n'enkaaba I go to my bedroom I cry every day when I remember my dad when I do remember my dad I cry abantu bakimanyi nzirirayo ddala ng'eyakafiiro kati buli omu mmanyi era byayitamu nze sijaba bannange nafiirwa kakati mulaba nafiirwa nnyo munyambe no ensi si bwetambula teri kyotunyumiza kye tutamanyi guma ensi bwetyo kuguma bugumi you just have to learn live with pain oguma mugambe ekyo kyajja ekyo kiba kyajja goza singa bali batunda obulamu sandigulidde my dad life if there was in a shop ngetunda obulamu sandimugulidde sente ze zaali zatubula there is nothing that pains in this world when you have the money but you can't bring that person back nze singa bali bagenda mu ggulu nga waliyo olunaku lw'okulaba abaafa goza singa nakagenda emirundi emeka ne waliwo mu nsi ebintu nga tolina kyakikolera there are things in this world nga tokyalina kyakola
nga chajja kengwina learning to live with it. Actually today morning my mom called me. Nze tatange we yafa nawulira theories nyingi. Ko omuntu wafa obera mu denial stage. Acceptance yejja. Olwawo nnyo okukiza ati omuntu afudde. Ebyo nana biyita mudda obera mu denial obera oli awo ngolooza alidda obera olowooza ayina gye yalaga ajja kudda. Obera nga weerimba consoling yourself. Ngokamba maybe ayina gye yalaga maybe ndi bandi awo ngadda oba weerimba. Nze abantu bajja ne bangamba Junior taata obamu obutwa. Ne babimbulya ngolaba bikwatagana. Abana ne bangamba taata wo mbu doctor mbu yamukola ensobi mbu namusala ewabi ebyo nabyo nembe ulire ebyo ebibozi. Abana ne bangamba mbu taata wo bamuloga. Kama omuntu wafa owulire ebibozi. You hear a lot of theories. Ninga ng'omuntu just oyina kukkiriza noga nti ekibaddewo. Kwa buli wotakkiriza oyongera kwerumya. You continue hurting yourself. Kati is the family yoyo omwana erishama mbasasira. Nsasira mama we, nsasira tata we, it is bad. Manyi kye bawulira. I know it. I know how they feel. Naye ono kojja yate umuzaako. Ebibuuzo kojja w'omwana by'obuuza. Lwaki tubibuuza essomero? Why don't you go to the school? You are hurting the parents more. Ebintu by'okufa by'okomubuuza. Ate oba oyongera lumya family. Lwaki kino? Lwaki kiri? It's normal by the way to ask questions. I know. But please, mulumirirwe ku mama w'omwana oyo. Mulumirirwe ku taata w'omwana. Lwaki taata w'omwana ne mama w'omwana basirifu? Why are they not talking? Nze yono omuntu asosofa nga bazadde teboogera. Essomero lyayogera. Lyo limaintaininga omwana yetta. Essomero lyo lyayogera. The school maintains it. Essomero lyayogera kati gwoba oyagala boogere ki? They will not speak what you want to hear. Manya abantu abamu muli wano lwaki essomero lyandiyogedde bwe lyayogera dda. The statement essomero gye yawa eri clear. The boy committed suicide and they maintain it. Era dde essomero ligamba lyayogera n'abazadde b'omwana. The father and the mother, they know. Abazadde bamanyi omwana what happened. The parents know. Kati ono kojja w'omwana afuuse kojja lwaki mama w'omwana tayogera for God's sake. Nze mama w'omwana waliyogera ne tata w'omwana ndibeegattako. The day the boy's mom kwanaayogera kwaye yatwala omwana ku ssomero ne taata w'omwana nja beegattako. But right now the parents are not talking anything. Bozi emizimu bamukuba bamutta. It's in your hands. It's in your hands. Eyo story eyina ebyama. There is something which is there. Nze yo story nze nayogera n'ab'essomero. Story yeri deep. Eyo y'omwana actually somero obutogera teryagala lumya bazadde. That's the only thing why that school is not saying anything. Bayogera ebintu ne bamala. They are protecting their family. Because if they open up, hey, kanyala bye muvuma Shalom tayina kibi kyayogera. Ayogera mazima nga bwe gali. Tuleke okwerimba. The story is very deep. Eyina ebyama byayo. Essomero kyobula lyaga abazadde b'omwana teboogera n'essomero lyagaana okuvaayo lyogere because waliwo ebyama. They are secrets. They are secrets. Ebintu obiraba biyinza okuba si weebiri. Kati essomero lyo limanya ekiraaya nti limanya ani eyaliwo omwana gwe li answerable to simmwe. Muli wano essomero livaayo litubulire gwe watwalayo omwana gwe libuulira. School zikolanga hospitals. Amalwaliro next of kin w'omulwadde gwe babuulira si mwenna. Amasomero galinga amalwaliro eyagawa omwana gwe bannyonnyola si kyalo. Setayi tegenda kujja wano mbwetuze live mbu bannange mulaba. They will not do that. Era abadde akirimba nti there is a day Setayi wegenda okujja wano mbwetuze live ebannyonnyole mwenga baani.
next of kin w'omwana bamumanyi. And the school yayogera n'abazadde. Ekyo nobadde tokibaika kitegere. The school and the parents talked. That's why abazadde b'omwana basirifu. I've said all of them. The question is not to say holiday. Please, the school is open. Neko jobuze bibuze bitali mu magezi. Lwaki kakati kojja tuleke. Leta mama w'omwana ne taata w'omwana. I think we have had enough from the uncle. Let the mother of the dead come and the father. Tuwulire bo bagamba ki. Kojja tukuwuliriza. Essomero terijja kuddamu kwanga sigwe muzadde w'omwana. Bwe tugenda ku pressurizinga essomero ani akugambye. Si bwe bikola. Ayina ebibuuzo poliisi weeri essomero liggule. You can go there. Abangi nnyo bagenzeyo okusomero. And the questions have been answered. Kati gwali wano olowooza ati Seta High. Big as it is. Tujja kuba Seta High. Gwe kyogerako kimanyi. Do you know the kids who are in that school, by the way? Abaana mutujja kuba essomero. Gwe tosomerangayo obuuza fe abaasomerayo. Ask me eyasomerayo. Nga tonneerimba. Tugenda kuba essomero ligwe. Stop using exaggerated importance. Mwira mune mwerimba. Abaana bajja kuggwa mweri essomero. Gye bali basoma. Go to the school, students are there studying. Gye bali basoma. Oza nebiri eno babimanyi. You think the noise here you make, they are listening. Buli ayina ekibuuzo kitwale ku relevant authority. The school is open. Essomero lyatuuza abazadde b'omwana ne libabuulira what happened. Abazadde basirise. The mother is quiet, the father is quiet. Because story neina ebyama byayo. They are secrets. Ne wofiirira mu ddwaliro nga toli next of kin tebakuwa mulambo. Institutions zina, they don't act nga bw'oyagala. Abamu kumwe n'okusoma temwasoma. Nina live gye nalabye ng'ebikazi biri eyo Canada tekuliko na kimu kiina bbaluwa ya mugigi. Nga ne Seta gy'ayogerako tamanyi na gyeri. Tasomesezangayo na mwana. Aliko live atika ebinnya. Mwe mwasoma mmwe. Era obutasoma bwammwe. That's why you are making reckless statements. You did go to school, some of you. Kati ebibuzo byonna bya kisiru because mbulwaki abaana tebaziika. Omwana okufuluma essomero omuzadde asooka kukkiriza. If you don't know that, any parent, any child to get out of school with Seta, the parent must authorize kati baziike batya. Mwana we Seta tebamufulumya. Kati kamba somese mwe abatasoma. Mwe mubiri okwo ne mwasamirira. You did study. Kati ebibuzo bye muddamu olw'okuba twasomera Seta. Tubiddamu. I'm a student of Seta High. I know their policies. I know their culture. I know everything. Abaana mbo tebaziika. Munange twalekanga abaana mu semina ng'omuzadde yagaana omwana wo fuluma essomero. Ngera bwe tuba tugenda mu semina tubaleka. Parents authorize. Nete mwasoma. Nabira bye bikazi. I don't know even the uncle went to school. Siba ne kojja omwana yasoma. Because any ebintu yeebuza nga byetaaga common sense. Kojja omuntu wafa police taking over the scene. Tibasobola kuziika muntu nga tebamanyi kyamuse. Teri muntu gwe basobola kufa mu ddwaliro nga talina postmortem report. Namwe ate temutumanyira nnyo namwe ate mwogere nga abaasoma. Teri muntu gwe basobola kuziika kujja mu ddwaliro nga talina postmortem report. Era we bazuula nti omuntu bassemu tebayitirawo poliisi. Namwe ate temutumanyira. Mugende mu ate bitu byetaaga common sense bye mwebuuza. Wano buli omu yali afiiriddwako akimanyi. There is nobody who can be buried without a postmortem report. Mutetufirwangako tate tubimanyi. Mbulwaki John ya doctor ye yakola postmortem etekolebwa muntu omu. That's why it's called a report. Namwatete mututwala anko omwana tena yetotowooza nti tetwasomako naawe. Naffe sebo twasoma. Postmortem report tekolebwa dokita omu. It's a team of doctors. Sigirabangako eyo.
In fact, nokola post-mortem report, the family accepts. Naffe batubuuza mu ddwaliro. When my dad passed on, the family was asked, oba tubakirize bakole post-mortem. Webagana tebagikola. Negwe bintu bimanyi gwe bintu by'amalwaliro. Nedde ebintu ebyetaaga common sense. Era temwasoma. Muli wano mulekaana kati kibuuzo kyawe ekirala. Kibuuzo ki kyemwabadde mwebuuza. Mbwabana mbasula ku butanda babiri tebiriyo naawe ebyo bya bulimba. Seetaayiga gamu ku masomero agalina facilities ennungi mu ggwanga lino. Ate mwati mulikirewo namwe kwogera ku ssomero ngaffe abatalisomerangamu abatalimanyi. Seetaayi ge gamu ku masomero mu ggwanga lino nasomerayo mbimanyi. Singa mbadde saasomerayo sandibibabulidde. Seetaayi ge gamu ku masomero mu ggwanga lino agasinga dormitories ennungi, agasinga facilities ennungi. Seetaayi ekwata kisooka mu ggwanga lino. Abaana mubasula babiri abaliwa. Muzadde ki yali agenzeyo n'asanga abaana basula babiri. Mbu kamera mbu lwaki tezaalaga? Kamera teziri mu ddoomu munda. Ffe twasomere seeta kamera ziri bweru. There is no camera in the dormitory. Ngeri wasomerayo wali ogirabyeko. Essomero lya seeta lyonna liriko kamera, CCTV kamera ziri bweru. Mbu Junior yalidde nasomerayo. I studied from there. Era ne Shalom naye yasomerayo. Even Shalom has the right to speak. He was there with me. With Shalom. Tewaliyo baana basula babiri. Awuntekawo n'omukono gwange. Tekiriyo naawe. Naye mwasomera mu bisomero bya layisi. Mwoba musomedde mu bisomero bya layisi ng'abaana basula babiri. Esseeta tebiriyo. Don't take us for right. Mbomwana bamukuba sibanyane ani amukuba mumutulage ati mulumiriza nti omwana wa State House mbu yakuba omwana ate obo omwana mumumanyi. Why don't you can open up a file? And abazadde abali kuno mental health is key. Obulwadde bw'obwongo gye buli nga tonnayasaamirira. Abazadde abali kuno mwogere n'abaana bammwe. Take time to talk to your kids. Obulwadde bw'obwongo gye buli ddala. Mental health gyeri si byakulimba. I'm a psychologist. Abaana bali eyo mu masomero, others are on drugs, others are on nina abaana b'enkansolinga. Drugs, sigala, mental health is key. Abazadde take time oyogere n'abaana bo. Abaana tubasuulira ssomero. Not finding out bannange abaana beeyongedde. Era rehab centers kati zijjudde baana bato. Njaga. Drug kati enjaga erimu cookies ennaku zino. Omwana gamba mami njagala cookies gw'ogula buguzi. Cookies enjaga weeziri bannange. Gw'oluuza omwana atwala cookie kayaga kaatutte. Bazadde bannange. Mental health, drugs are on rise. Abaana bakose binagalagala. Waliwo omwana gwe bandeetedde. Ye yabadde atadde omwenge mu fulasika. Omwenge. Akukusa omwenge ku ssomero mu fulasika. So, let us talk to our kids. We have time for our children. Mumanye abaana bamwe boogera ne baani. Kwate simu y'omwana wo gitunulemu. Abaana bali mu bakosa mu house parties. Naddala abaana ba universities. Bayita omwana ageze n'emikono gye ku house party ne bamuwa enjaga ne bamukozesa kirindi. Nosanga omwana ng'afunye HIV. Bannange house party zifuusa house party. Bw'oba ng'oli muzadde nga tonnamanya bifa mu house party. Bagendeyo kati. Bayize n'omuze okugenda mu bizinga e Kalangala. Gw'owuza omwana ali kusomera asoma ali mu bizinga e Kalangala ne banne. Bali mu house party bagenze wumula. Kiri ku campus awo. Enjala egenda kutta abaana bammwe. Makerere. Abazadde abandaba abaana enjala egenda batta. In fact government
muzemmere ku university bannange edda bwe nasomeranga emakerere nga abaana batuwanga emmere naye enjala eruma abaana ku university omwana ne bamuliira 13 banenjala eri ku university awo abaana bagenda ffe enjala gavumenti mutuyambe muzemmere ku university nga bwe mwakolanga otherwise hanga enjala egenda kutta abaana ebintu bino musese n'okuseka it's real by the way it's not a laughing matter abaana bali bubi abaana babalira ku chips and chicken these guys are laughing by the way tichisa it's not funny kale basese era atasoma ku university ya sese gwe yakuloga ali ku mapera waggulu that's why I don't reply them kwabo bonna abali e Canada abali kwezo live tekuli kansinga bugagga nobody is richer than me era mbatunulirane nga look at these women bakazi bakulu myaka nkaga myaka 5 bayina abaana bali bubi kati frustration yabwe bagiteeka ku bantu people frustrated omuntu atunya Junior nalaba mu ekifananyi kya mutabani we Junior is Junior kwabo bonna abali ku live awo Canada batono who are richer than me via assets today genda ku ministry ya lands jankoze emyaka 5 I have worked in that ministry for 5 years by the way as a personal assistant to the honorable minister take amwe erinnya lyange you just go to lands put my name there Tamale Mirundi Joseph olabe ebyapa nina amataka nagamu nonya kyenga kolerako era mama wange ankubidde olwaliro Junior tugule waliwo ettaka lye batunda tuligule ne mugamba mami tuina gamala I'm not buying more land kitange yandekere ennyumba simaina sijisula namu yani gwe mba nteekamu abatalina we musula my dad left me a house a country home just to go on Sundays be there bajimpa mulaba ku mawulire yeah my dad nangene nyumba ya Junior a country home just ngende ko bali sida gwe nteekamu category we start from zero tewali sente mukumanyira bantu there's no money in defaming people tuwa banda mawulire bafudde baavu tewali sente mu lugambo buli munna mawulire gula bayine sente ina byakola byatagamba some of these journalists are spies bambega ise musasula siye mwayine muwa n'amaliriza nga SFC muwadde njuke bana mawulire you know amawulire ne intelligence bikwatagana byonna ngambo intelligence ziruma mongaling even media and intelligence bali bati bana mawulire bolaba bagende empola